omwana w'emyaka 25 olokoka ki oyina bizibu ki oyina misango ki egikulokosa pastor wange Yesu wange 25 years tumanyi muno mu Uganda abantu abakoze ebikolobero byonna tebalokokanga. Mukama yebazibwe bassebo ne banyabo mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amanya gonna. Nze mukwano gwo John the Preacher. Bassebo ne banyabo abasajja abakulu abanda banamu abampuliriza. Kya buvunaanyizibwa era kya muwendo nga toyina byakwogera okusirika okusinga okwogera ebintu ebigenda okuswaza. Naye nga sinagenda wala njagala kubuuza kibuuzo. Abantu abaaniriza mwami Gashumba ku mikolo gyammwe, abamwaniriza ku zi TV, abamwaniriza ku zi radio, mumwaniriza ngani? Nga munnamakolero, nga omusuubuzi omututumufu mu ggwanga, nga omulimi asinga abalimi, nga omulunzi, mumwaniriza ngani? Mumwaniriza mu kiti ki? Nsaba TV zi radio ezaniriza omukulu ono, abantu abamuyita nga omugenyi omukulu ku mikolo gyammwe, muveeyo mutubuulire. Mwami Gashumba mumwaniriza ngani? Ajja mu kiti ki? Kubanga njagala olowooze wamwaniriza ku mukolo oli mu kujaganya gwe mufumbi olina ekibiina ky'abafumbi ku mikolo oli mu kujaganya oba okitongoza najja ayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo ku mukolo gwo. Ddala abaakongera bakasitoma babasalako kubanga nze kyenzikiriza gwe yamwaniriza ku mukolo gw'okufumba wali ofumbiddeko ku balokole. Kati bw'avayo n'abavuma n'abajereegerera bw'atyo simanyi oba kikwongera ettutumu oba kikwongera emirimu oba kibasalako. N'olwekyo tutunulirenga n'abantu be twaniriza ku mikolo omwaniriza mu kiti ki? Nga munnaddiini omwaniriza ngani? Kubanga singa ekibuuzo ekyo nkikubuuza olwaleero nti wayise mwami Gashumba ku mukolo gwo naye wamuyise ngani? Ngani agwa mu kiti ki? Muna bizinensi, muna byabusuubuzi, muna byabulamu, muna makolero, yajjidde mu kiti ki? Ojja kwekanga nga naawe yamwaniriza tomanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mwami Gashumba bw'ovaayo n'otugamba nti omuntu atanaweza myaka 25 talina nsonga emuleetera kulokoka, ekitegeeza nti abasusse emyaka 25 balina okulokoka ate nga bakoze ebikolobero, wandibadde omu ku bali mu kanisa olwaleero singa kiri bwe kityo. Kubanga emyaka 25 ogisussa. Bwe biba bikolobero okusinziira ku mawulire agazze gatambula, wandibadde omu ku bali mu kanisa. Naye toliimu. Ekyo kitegeeza ki? Nti okulokoka si kwa myaka, okulokoka si kwa bakoze bikolobero, wabula okulokoka kwabo bokka Katonda baakwatiddwa ekisa. Befeso essula ey'okubiri olunya olw'omunana Bayibuli egamba mwalokoka lwa kisa, tekyava gye muli, kyekirabo kya Katonda. Bassebo ne bannyabo, obulokozi buno bwe twafuna tetwabufuna kubanga twali boonoonyi nnyo, ate era tetwabufuna kubanga twali balungi, naye twabufuna kubanga twakwatibwa bukwatibwa kisa. Abalokoka beebo bokka Katonda baakwatiddwa ekisa n'abawa ekirabo eky'obulokozi buwa bwereere bule ekyasasulirwa omuwendo omungi. Peetero kyava ayogera n'agamba nti mujjukire nga temwanunulibwa na bintu biggwawo, feeza, zaabu oba amayinja ag'omuwendo, naye nga mwagulibwa na musaayi ogw'omuwendo ogw'omwana wa Katonda Yesu Kristo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, okulokoka si kwabo bokka aboonoonye ennyo, kubanga waliwo n'aboonoonye ennyo abatemu balukulwe nga tebanalokoka, nga babakwata balina ku mpingo naye nga tebalokokanga. Kati okulokoka si kwa boonoonyi, okulokoka kwabo Katonda baakwatiddwa ekisa. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'ebikola by'abatume essula ey'ekumi ku musajja ono Koloneriyo. Yali musajja mulungi eyasabanga ye n'ennyumba ye yonna. Bayibuli egamba nti ng'agaba n'ebintu bye, naye obulokozi Katonda bwe yamukwatira ekisa n'atuma Peetero ajja amubuulira enjiri y'obulokozi era n'abatizibwa n'alokoka. Bassebo ne bannyabo,
Bayibuli esomesa mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri lwa 3 n'olwokuna ebyawandiikwa bigamba bwe biti ekyo kye kirungi ekiriwa era ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Bassebo ne bannyabo, obulokozi si bwa myaka, obulokozi si bwa ssente, obulokozi si bwa abantu bazimbye ennyumba oba batanazimba, obulokozi bw'abantu bonna. Ndi wano okubategeeza mikwano gyange abampuliriza nammwe abandaba, obulokozi teri atabwetaaga. Osobola okweyisaako obweyisa naye naawe obwetaaga ndaba. Oba ofaanana otya, oba osula mu nnyumba efaanana etya, ne bw'oba okuumibwa basirikale benkana ki, weetaaga Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Yesu yennyini ayogera mu kitabo kya Yokaana essula ya 5 olunyiriri lwa 5 n'agamba nti okutegeeza kw'omuntu si kukkiriza. 8:54 oba 5:54 kambikulewo nemekuwa kyawandiikibwa kitaliiwo. Essula ya 5 olunyiriri lwa 3 mu 4 5:34 Yokaana agamba bw'ati, naye okutegeeza kw'omuntu si kukkiriza nze, naye njogera ebyo mwe mulokoke. Ng'ani agamba? Yesu. Agamba baani? Bantu bonna. Kati ffe tweteekamu olugezigezi, ne weetunula n'olowooza nti oli w'amaanyi nnyo, ne weetunula n'olowooza nti oli wa kabi nnyo, ne weetunula n'olowooza nti oli mugagga nnyo, naye ndi wano okutegeeza owooluganda andaba naawe ampuliriza, bw'obanga toyina Yesu mu bulamu bwo, byonna by'oyina oyina byoya byanswa, byonna by'oyina oyina mpewo, byonna by'oyina oli bubi, oli bubi. Kati muvubuka gwampuliriza, ziba amatuugo eri baagenti ba Setaani abaagala okulowoozesa nti bw'obeera omuvubuka olina kuweereza Setaani, bw'okadde olyoka oweereze Katonda. Ekyo si kituufu. Katonda akwagala mu myaka egyo gy'oyina. Katonda akwagala mu myaka egyo gy'oyina. Kati mpuliriza bulungi, kamwa kwogera nalokoka mu mwaka gwa 2022. Mu mwaka gwa 2022 nayina emyaka 19. Naye gye emyaka 19 gye nayina, omubi yantulugunya n'anteeka ku kisenge n'ambonyaabonya, n'ansiimulizaako ebisoto, n'ansiimulizaako ebitoomi, ne bansala emisale mu kifuba, ne bansiigamu omunyale, nabonaabona ne Setaani. Naye yeebazibwe Yesu, ku myaka egyo 19 Kristo bwe yakyala mu bulamu bwange, olwaleero emyaka okuva lwe nalokoka okutuusa olwaleero, omubi Setaani takyayina busobozi ku bulamu bwange. Emizimu tegikyasobola kuntulugunya. Lwaki? Kubanga nazuula ekyama, nga n'ekyama bamuyita Kristo. Oli eyo bakulimbye nti bw'onoonywa enjaga yeneekuyamba? Oli eyo olowooza nti bw'okuba ebidongo bye binaakuwa okuwummula? Oli eyo olowooza nti bw'oneeyambula n'otambula ng'oli bukunya nga muwala wa Gashumba ly'eddembe ly'onoofuna? Oli eyo ng'olowooza nti bw'oba ne ssente nnyingi ofunye emirembe? Ndi wano okutegeeza, waliwo emirembe egisinga ekyo ky'olowooza, waliwo emirembe egisinga ekyo ky'olina, waliwo obulamu obusinga obwo bw'olimu. Obulamu obwo tebuli walala, obulamu obwo buli mu Yesu. Mwami Gashumba nkukoowoola leero, Yesu naawe akwagala. Yesu ayagala abantu bonna, naawe yakufiirira, era ebimu ku bifo bye yagenda okuteekateeka n'ekikyomu ekiri. N'ekikyomu ekiri, okubeera n'ennyumba ennungi tekitegeeza nti oli mu bulamu bulungi. Okubeera n'emmotoka ennungi si kye kitegeeza nti oli mu bulamu bulungi. Okubeera n'omukazi omulungi, okubeera n'abaana abalungi, okubeera n'omwami omulungi, okubeera nga wasoma nnyo, okubeera ng'olina bingi, si kye kitegeeza nti oli bulungi. Nedda.
toli bulungi gwandaba toli bulungi osobola okuba obulungi ng'okkiriza obulamu obulala okuyingira mu bulamu obwo nga n'obulamu obwo si bulala bwe bulamu obwo Kristo bw'agaba. Leero nkuweera amagezi gwandaba, leero nkuweera amagezi gwampuliriza, leero nkuweera amagezi musajja gwe wonna w'osinzira okundaba n'okumpuliriza. Kkiriza Yesu abeere mukama obulamu obwo. Ogenda kutegeera kye njogerako, ojja kutegeera kye njogerako ng'ozudde ekyama kye nazuula. Ojja kutegeera kye njogerako ng'okkiriza obulamu okuyingira mu bulamu obwo. Emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Mbaagaliza saavisi ennungi mu Kristo Yesu mukama waffe. Amen.